Kulwa Chabasa Fama ne banaffe eddala abakola program ya Kalisoliso ku lwa Rotary njagala okwebaza abantu mwenna abazze mu Kalisoliso dina 2024 Speak Resort Munyonyo yabadde ennaku z'omwezi 27 September. Njagala okwebaza okusooka ba sponsor baffe aba Centenary Bank, I&M Bank abatadde mu sente nyingi okulaba nti omukolo guno gubaawo. Njagala okwebaza amakampuni gonna mu bungi agasobodde okujja kutuwagira olwa koze eno y'okulaba tuzimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center. Njagala okwebaza abantu kinoomu ate ku luno abantu kinoomu mwe mwasiridde eddala okusasula tikiti nyingi abantu kinoomu abasasudde emitwalo 3 ababadde abangi nnyo abajjuza Munyonyo nga bwe yabadde. Mwebale nnyo mwebale eddala Mukama Katonda abaddizeewo buli omu. Njagala okwebaza abannaffe bwe twakoze bonna Kalisoliso crew yakoze okwebaza abannaffe abayivuga band Madrat, Stuart, Bruno, Munange, Vinka ne Shakira mwenna mwebale nnyo abawagidde mwenna nga bwe twabadde mwakola eddala omulimu mulungi nnyo. Njagala okwebaza Mukama wange Katikkiro webale kukkiriza tukuyita ku ddini eno okuva nga tutandika ddini eno ng'ekyabeeramu n'abantu 15 twatandika ddini eno ng'ekyabeeramu n'abantu 15 Katikkiro abaddewo okutuusiza ddala lunaku luno lwabaddewo nga 27. Njagala okwebaza Ssaabasumba simwogerere Mukama wange tweyanziza nnyo okukkiriza n'ojja n'obaawo ku ddina yaffe eno. Njagala okwebaza abakozi bannange bonna ku CBS abakoze nnyo okulaba nti ddini nebaawo. Bannaffe aba BBS balongo baffe abakoze nakyo okulaba nti no ddini nebeerawo. Ngenda kubeera particular Diana Nabatanzi, thank you for a job well done. Ne banno bonna CEO wa BBS Mamisembajo webale nnyo naye nga neebaza ne bakama baffe ku CBS okutuwa enabling environment tusobozesa okukola ekintu ng'ekyo kikulu nnyo. Mwebale nnyo mwebale eddala. Koze ekyagenda mu maaso tujja kwanjula ekivuddeyo nga bamaze okugatta n'abantu abalala bakyaleeta ssente naye bwe naba tumaze tujja kulangira ssente zivuddeyo era tuzikwasa Nkozi Hospital Accident and Trauma Center. Katikkiro yalangiridde nti Kalisoliso ddini eddako ya 26 September 2025. Ssaabasajja Kabaka awangaale.